Uganda kile kigulu njera kigenderwa na Uganda mwenna oba akolera ko Museveni oba tomukolerangako oba amuvaamu oba tomuvangamu oba mwenna Uganda ng'osuubira okukolera ko Museveni kino ekigulu rugi nkikuweereza kitambula kitya era njagala okiwulire bulungi nyo ekigulu rugi kya leero njala kiweereza mwenna bana Uganda abalowooza nti muri bulungi nnyo ng'abalala bali mu kubonaabona temuli ate era tewali agenda kubeera bulungi olw'ensonga nti nannyini muwaataba wattu ebikere bisamba enju nnyini muwaataba ebikere bisamba enju obuyinza bwa Uganda bwawambibwa basajja abajja okunoonya obudamu mu myaka gya 1945 kati batufutubaddeko wattu bali mu kucyangalanya eggwanga n'okutulugunya bannayuganda ffenna kati muno bakanjala bugende eri mwenna bannayuganda njagala mumpulirize buli eyakolerako Museveni n'ali mu mukolera n'eyawummula koza kamanye ng'akoza n'owebbwa mwenna abaakolerako Museveni n'abamukolera muli nkoko ate zibangako enkoko n'ezino enkoko enzungu oba zibayita layers ezibiika amagi oba broilers ez'ennyama azilonga nti oli nkoko ng'oli nkoko nzungu koza kamanye ng'akoza n'oweki n'owebba obanga okolera Museveni oba wamukolerako lwaki mbayise enkoko okubayita enkoko mwenna enkoko zino zibeerako nnyini zaazirabirira era mu kuzirabirira ziteekamu ssente kitwale nti gwakolera NRM bwakolera Museveni naawe yagiwummula toyawukanako na nkoko nti Museveni yakuleeta ng'akusuubiramu bingi n'akuteekamu n'omanya buli kimu kati ajja tuuka ssaawa ajja tuuka obudde ng'alina okujjawo ajjeyo ssente ze kubanga alina oteekawo okukyusa bizinensi oba okuteekamu enkoko endala ento process yemu era omulunzi w'enkoko ono Nyandi Yosofeti Bahabulwa yamanya mmere kika kijaawo enkoko ze zirya ddi era azeetaaza ki enkoko bwe ziba z'amagi zituuka ne zibiika ne zikamiza bwe zikamiza okubiika watto batakyalina kyazaagala either azeeriira oba azitunda ennyama talinayo gyagenda kubeerera olubeerera bwe banga ya nnyama era naye agirunda bwetuuka mu kiro ezitundibwa era nayo ng'ayinza ozeeriira oba ayinza ozitunda kati n'embeera bwetyo bwe mulimu abakolera NRM Museveni nga ye ebyajja amanyi ebigendererwa bye gwakukozesa bukozesa era esse bwe zituuka ng'agenda kujjawo agenda kujja kubanga oba omanyi bingi mu kumanya ebingi tayagala kuleka mukolo mabega akwagala nnyo wano nga yakakuleeta ng'era enkoko bazirabirira nga zaakakola kizaakajja mu kiyumba n'akuliisa n'akunywesa n'akuwaana n'akuwaako n'obuyinza sobola noziteeko ne zifulumako kko ng'era bwe kiri bw'amala n'akola ekyajabu kale mwenna njala bategeeza bwakolerako NRM bwakolerako Museveni oba omulobo okyakola koza kamanye ng'akoza n'obwa ati muli nkoko naye njagala bagamba okujjako nga musitiza mwegatta ku bannayuganda ebyo byonna mumala biseera olunaku lwaleero mulabye obutabi bufuli mu mutimbagano omukyalo mulwanyizi w'eddembe ate nga munnayuganda Nakabala Honorable Miriam Matembe ng'aleeteddwa mu kkooti n'aggulwako emisango egy'okugamba nti yakozesa omutimbagano n'ayawulayawula mu mawanga naye ng'ate mu kwawula mu mawanga ebigere byonna bulijjo ffe tubyogera wano nga nabo bennyini be tubwogerako bakimanyi kati lwaki abantu basinga obungi nnyo era Museveni yabalogera ddala temunnategeera tukyali mu kiggulalogi kati sooka ompulirizeko bulungi olwali lunaku lwakubiri singa saavayo kwogera kitundu Matembe gye baali bamusibidde nti baali bamututte Katabi mu SFC military barracks n'amaanyi ge mutadde ku social media ne ku mainstream media na buli wamu omukyalo yabadde ajja kufiirayo akatali mukalaye bulungi nnyo omukyala ng'ali mu mbeera mbi kitegeeza ddala bamaze obba-exposinga kati wana okulira okukomba essowaani omulamuzi yenna naawe ng'okolera Nyandi Yosoferi tukimanyi bulungi nnyo bamala batwala kyankwanzi ne mufuuka bakanda ba NRM naye jjukira bakwonoonera Kaliya bagyonoona batya Kaliya bagyonoona nti yo public era banga gwe atakoze kimala kukolera amateeka nga babeera mu NRM nga bakola kyova odde omukyala Mariam Mawanga lyaga nti Uganda ya mirembe nnyo
temuli mu kiwamba bantu, temuli mu kitta bantu. N'omukyala Prime Minister Nabbanyina gamba Uganda temuli insecurity, temuli kuwamba bantu n'okutta abantu ekirimu kubanga muna abatadde mu comfort zone kyebagamba kimulina okukola. Kati abalamuzi mwenna naffe kennyini bannansi abateeka abalamuzi kuki kuninga nti abalamuzi baganya okukola public yandibadde eyagala oba amateeka bambi bano abantu tumenya babwerere lwaki kubanga bakada akola mulimu ki akola mulimu gwa mutumye okukola naye kado ntasobola gaana biragiro bya mukama we byaba yamugambye okukola lwaki kando kuvire ku ntono Museveni ne mutabani we bakimanyi nti omuntu omuguddeko omusango oyina omusa muninga oba okujja omukwata kye bayita arrest etteeka lisoma mu ssaawa 48 omuntu oyo aba atwaliddwa mu kooti n'awozesebwa nga yennyini amukutte alina obujulizi obumulumiriza ku misango egyo ekyo tebakikola bakola batya bajja ne bamuwamba buwambi kye tuyita kidnap ne bamutwala yamututte ne bamala omumucunya ng'ebaddira omusajja omukulu omuwabi w'emisango gwe bayita Director of Public Prosecution okuba nti bamuwa biki ebyokukola n'omulamuzi ne bamuseeti ng'agenda okubeera musango ogwo ng'ate kadda wa NRM ne bamugamba ki ekyokukola bagenda okujja omuntu gye bamuwambidde omuleeta mu kooti omulamuzi obyo baakola byonna byakiyita mu lujja ekyokukola either Museveni Didigi oba Salim Ssebba bakimugambye dda nti kale omulamu tumaze omucunya bulungi nnyo tugenda muleeta naye ne baba bayina ssente mmeka obuntu abali mu mbeera ki toyina muwa bbeiro wadde amateeka gamukkiriza muwa bbeiro tomuwa bbeiro era musindika agende eruzira kati ladies and gentlemen kino kyonna ekikolebwa Museveni akikola mu bumenyi bw'amateeka naye akikola okulaga ensi nti amateeka mu Uganda gakola naye bannabyabufuzi ne bannamateeka n'ekitongole kya Uganda Law Development Center ne judicial system ya Uganda ekintu kyemukola kikyamu nnyo okusirikirira ensonga eno ng'ekyagenda mu maaso okuwamba omuntu kidnap it's a crime omuntu yabuze almost for 7 days n'alabikira mu kooti ate omulamuzi n'atula mu kyemba n'awuliriza emisango DPP gyatadde ku muntu eyabula bwe munaakireka bwe mutu muba muwadde Museveni omwaganya okusigala ng'awamba ate n'amala n'aleeta omuntu gw'amera amuteeka mu kooti n'amusindika eruzira oba n'amusindika ekitalya naye gy'amusindisa eryani gy'amusindise eriyo akulira ekkomera Simon Byabashayija era naye kaada wa NRM gw'osuubira omusibe oyo agenda funa emirembe tagenda funa mirembe olw'ensonga eri bagita crime cartel oba organized criminals abatambulira mu ssako y'emu kati mmwe bannayuganda kiri gye muli empiki eri mukono gwammwe okuyimiriza ebintu bino bonna abalamuzi bakaada bakola omulimu gwe gumu tewali mulamuzi akola kintu nga tamaze kufuna ssimu naye ng'amateeka gamugamba asomera ku ssimu oba asoma kufuna orders naye olw'okuba nti bannayuganda twebase yensonga lwaki Museveni akyakola ebintu ebyo kale bannayuganda mwenna mbalabula abakolya Museveni n'abasobya omukolera n'abamukolera kati muli nkoko nyini oba agikoowa either agitunda oba agirya kubanga aba alina ebiro ebyokukola ki ebyozikosa n'olw'ensonga eyo ekigulalo gikiwedde njala tugende mu security alert ng'obudde bukyali tuleke tugende ku video yatuleese security alert yeewa Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu General Secretary Louis Rubongoya ne Leader of Opposition Joel Ssenyonyo n'abakulembeze ba National Platform saako ne security eri ku kitebe eno security alert nkulu nnyo era njagala egenda eri abakulembeze muwulire bulungi nnyo waliwo olukwe oluteeketeeke Muhoozi Kanyarugaba Derek Drinking General Bottle Headed General The Cow Dancer lwalina era ekibiina kya National Platform lwe luluwa
ngenda kusaba General Secretary Mama Rina Zedriga, Joel Ssenyonyi ne Mr. President empapula ez'omuwendo n'ebintu byonna bikwatagana ku kibiina ebisinga obungi mu bijjemu. Didigi apulaninga okuraidinga ekibiina ekyo, head offices apulaninga ozirumba. Mu kuzirumba ayagala kukwatirawo n'abantu abakulembeze nabaakuuliyite nabo. Mu kujja okulumba ekitebe okukwata abakulembeze n'okuwonona buli kimu ayagalirako spark oba ayagalirako abantu bazuukuke nti bamweŋŋange. So mukulu Joel Ssenyonyi beera aweya nti oli crucial target nnyo, oli target y'amaanyi. N'abamu ku ba vice president abakyali ebweru bali butaala muli target y'amaanyi, ne ba MP abamu ng'omanyi tolyanga mu ngalo za Museveni tomusinkanangako muli target, kubanga baagala kulumba kitebe very soon ne bagenda kirumba ddi. Wulira obubonero buno w'olabira nga Didigi Dere Drinking General oba Bottle Harden General azeemu okuggala TV yonna oba radio yonna, n'asalawo ne social media platform zonna ezimu agenda ziggala, wagenda okusinzira okulumba. Wowulirira nze ndina Dibanga Promax, wowulira nti bazzemu okuggala radio ezimu, social media e Kampala baziggyeko, manya agenda kukola olulumba, agenda kukola olulumba ng'alumba ekitebe n'okukwata abakulembeze ba national platform. Naye nga tageti ye esinga obukulu ayagala Joel Ssenyonyi n'okutuusa obulabe oba okukyankalanya ekibiina kya national platform, bo abyagala nnyo. So mukulu Joel Ssenyonyi wonna wooli, muganda wange wegendereze nnyo n'abakulembeze n'ekibiina. N'olw'ensonga eyo ekigulalo gye nkimaliriza, njala tugende ku video eyatuleese. Ku video eyatuleese kansooke mbalage omukyala Miriam Matembe engeri gyaleeteddwa mu kkooti na biki ebibaddeyo olwaleero, olyoka okakase nti bwe bakwata omuntu basooka mucunya, ne bamucunya bulungi nnyo b'engeri gye baagalamu, bamaking sure ne bakutwala mu kkomera o ending up either ofiiriddeyo bwe babenefitinga. Bw'ati omukyala Miriam Matembe lwaleeteddwa mu kkomera ng'ali mu mbeera etategeerekeka oluvannyuma lw'omuwamba ennaku eziwerako, bwe bati bamulese mu kkooti. Muwala we nga amaziga gamuyitamu ng'alabye ku nnyina. Oyabadde muwala we ng'alabye ku nnyina, kati yamaze omutuusa mu kkooti, afunye eddakiika ng'emu ku bbiri n'ayogera ebigambo bino wammanga. Muwulize bulungi ebigambo bino lwadde bibadde walako, naye mbiwulize bulungi nnyo byayogedde mu kkooti. You are on a you are bound by the laws and procedures
the human heart. We are this wound. I know my father is not the doctor who knows it is me. And my people know, that's why they were holding me. I cannot be on those things even tonight. I was thinking when they thought they were bringing me home, I would go see her, they would have to go there. But I cannot, madam, you can't kill me tonight. I'm not running away. I'm a Ugandan citizen. I'm not, oh my God. Let's have human heart and allow that I go either for sun tonight or I go to that thing where it can at least a machine. And therefore one day, how can you just want to get me like this? I can't imagine. The laws are laws, they are not human beings. The laws procedures don't have a human heart. And you see me here, and you know that all these are lies. But you want me to, at least I was saying, I can say it again, even when I was suffering, I said that at least I used to shoot you once too. At least breaking, honestly, shattering little pieces like this. And you are here and you can't allow me to go. If you want evidence, let me go for scan. We shall pay for the scan. And in fact, I was going to ask you anyway, the machine has also gone. You just can't see me like this. And you say, where is evidence which cannot be seen from the very person? Does it come from paper? Evidence. Does it come from paper? Evidence. You can't see me so me crawling, like even right now I can't stand. You are still looking for evidence from paper? Then you subscribe that I go for scan tonight. They scan me and then you get your evidence. That is my plea, and I ask that may God give you the grace to be merciful. May God, I know that the word of God says that He wants us to act justly, have mercy, and walk humbly with God. That's what I beg of you. Alright. Mchala Miriam Matembe bwatusse mu kkooti nga tusiddwa agezezaako okunyonnyola omulamuzi ng'amusaba yeeyimirirwe agende afuna obujjanjabi ng'amugamba nayisiddwa bubi gye nabadde gye bantadde ebbanga lyonna omugongo gwakutuse seewulira amagulu gange nsaba kuteebwa ndi mukyala mukulu munnayuganda atasobola kudduka atalimizibwa misango nsaba ope beyiro. Omulamuzi n'amugamba nti olina obujulizi obukulaga ku biki byogerako. Matembe n'amugamba obujulizi bw'oyagala nkuwe ku mpapula bano tebampadde chance kuwutwala mu ddwaliro baazije badde bankuumidde mandita direct mu kkooti n'akuwa nti obujulizi ku mpapula nga sibulina ngate tebampadde chance genda kula musawo kufuna scan. Omulamuzi nga bagambye nti bano abalamuzi bakolera ku biragiro bya Museveni oba ebiragiro bya Sali Musale oba ya Muhoozi. Omulamuzi n'amusindika kwa limanda eruzira mpaka lwanadda mu kkooti okuwuliriza emisango egimuvunaanibwa. Emisango egimuvunaanibwa bagamba nti ku misango egimuvunaanibwa bagamba nti mukyala Miriam Matembe mu mwezi guno gwennyini ogw'omukaaga mu bitundu by'e Nakawa mu Kampala district ng'ayita ku mukutu gwe bayita DK Television Uganda platform yayogera ebigambo ebyawulayawula mu mawanga abo yagamba nti ssente z'omuwa omusolo ezisinga obungi ziwereddwa abanyankole abakazi bali mu ministry n'ebigambo ebifaanako ngeberera okwekulaakulanya. Kati awo Museveni bane bagamba nti gwe musango oguvunaanibwa naye nti atasooka kubuuza kuva ddi ng'omuntu agamba nti abanyankole balina ssente ng'ate si banyankole banyarwanda nekinyiiza omuntu ne muwamba omuntu ne mutwala mu nkomyo okumusiba ebbanga eryo lyonna. Ekisookera ddala omwami ono bamuyita omwami ono director of public prosecution DPP Lino Zungu ono yali emabega w'emisango gyonna egy'ekifuulannenge egiwaabibwa bannayuganda. Ono yawandika emisango egyo ku biragiro bya Museveni. Yomo omwamba muyita Lino Zungu yoyo director of public
prostitution yoyo ali amabega w'emisango gyonna egivunanyibwa abantu ba National Platform ne bannabyabufuzi mu Uganda emisango gyonna egy'ekipatire gye bateekebwako yoyo Lino Zungu naye oyinza okugenda okukeberako Lino Zungu nga ddala Zungulu yennyini era nze neekengera nnyo abantu abambala bugalubindi nga balina ka plastic smile abo babeera basajja bana bakazi batemu nnyo kati yoyo Director of Public Prostitution DPP Lino Zungu abadde mabega okuteeka emisango egyo ku mukyala Miriam Matembe ne kuba komuli bannaffe bonna b'enkyukakyuka n'abalabo nabona ono yabadde mabega w'okuba nti abateekako emisango egy'ekimpatiira ku biragiro bya mukama we Nyandi Yosoferi Salimu Sale ne Daily Drinking General or the Bottle Harden General yoyo no mwami bamuyita Lino Zungu mumutegedde bulungi nnyo kati awo tuvuddewo bwe tuvaawo katugende ku information etufu yatulese era ndoza mutongole video etandise tutandikiddewa mwalabyeko omuvubuka gwe bawozesezza olunaku lwajjo mu kooti n'asindikibwa kwa rimande luzira naye ng'ate eggwanga lya Amerika limwagala omuvubuka ono bamuyita Mperirwe Michael Katungi. Mperirwe Michael Katungi ono mfanfe operative a business associate oba agent wa Daily Drinking General oba the Bottle Harden General Muhoozi Kanyarugaba oba the cow dancer saako ne General Salimu Sale nga bano bamutundira bano abatundira n'abakolera ddiru zaabwe ez'okutambuza ebiragalalagala saako n'okutambula okutunda ebyokulwanyisa mu mawanga agawerako omuli ne Africa. Omwami ono yali wakwatibwa omwaka oguwedde ne bagezezzaako nnyo mu kweka mpaka lwe baamukwata recently. Omwami ono yaleeteddwa mu kooti olunaku lwajjo ne bamusindika kwa rimanda eruzira naye nga Amerika emwagala. Naye ku misango egimunaanibwa mwe muli okukukusa ku kusenjaga n'okutunda ebyokulwanyisa omwami ono yono abasinga obungi muti mwategedde lwaki omwami oli yoyo yono Mike Katungi yoyo Michael Mperirwe Katungi yoyo kati ono omwami mumula ekifaananyi kino mujja kijja oluvannyuma operative wa PLU mutunzi wa njaga abadde atambuza ensimbi za state era abadde atunda n'ebyokulwanyisa oda za Salimu Sale Muhoozi Museveni n'ebyokulwanyisa bino bitunda mu mawanga agawerako nga takoma bitunda mu Uganda wokka mu Africa wabula nga akolagana bamafia abali ku mutendera gw'ensi yonna. Kati America emwagala. America egamba eyagala bajuwe omusajja ne mutwale muvunane mu ggwanga lya America. Naye bino ebigambo byogenda kuzo omwezi ziri 30 ezakwa ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 enkya tugenda mu mwezi gwa 7. Wayinza okuba bintu bibiri bino wammanga. Ekisooka bayinza okugaana mu America. Bayinza okugaana mu America. Wabula okufa ko ayinza okufa. Bintu bibiri. Ono Michael Katungi America emwagala egende muvunaane naye bano bayinza omulemera bwe bamulemera kitegeeza kufa kwe. Lwaki kitegeeza kufa kwe? Ekisooka ali ku international wanted list eya America. America yagala kumanya enjaga abadde agikutunza abadde agijjawa ebyokulwanyisa abadde abiguza baani sente abadde azijjawa naye nga mukimanyi mu East ne Central Africa ne mu nsi yonna Salimu Sale y'omu ku bantu abatunda enjaga era batambuza ebyokulwanyisa ne sente za mafia ne ziba zibalemedde zitambuza Salimu Sale zitambuza as long as kyafunyeko percentage. Kati there is a possibility nti America bwe mufuna ne muteeka mu ngalo zaayo egenda sooka mubuuza akana n'akataano mu kubuuza akana n'akataano omuvubuka ono asobola okusumulukuka asobola kusumuluka atya. America esobola nga tugenda genda mu pre-bargain gavumenti esobola okuteesa n'omuntu gwekutte ng'eyina abanene beeyagala okufunirako bangi nnyo okumanya
ekibondo ky'abantu bano be bani operating batya kati yena akkiriza okukolagana n'okulagana n'Amerika n'awaayo bakamaabe ne business zino n'aziwaayo kati bakaba mwe muli salimu sale mwe muli muhoozi kati mu prima gain eno yesobola okuviirako omuvubuka ono butava mu kkomera so bwe baana bamuwaddeyo easy naye ba tebamuwaddeeyo there is a possibility tasobola kuvaluzira either agenda kufa kadi ya arresti oba ayinza okubula obubuzi bagati yakoze mu kkomera obutadda mulabako kubanga biri ebintu bibiri bibanyonyodde bulungi nnyo naye nga kyonna kiddayo nti ono agent abadde akola ne ku international level abadde akola ne ku international level ze zino tiimu ezibadde zitambuzanga obutwa balina diplomatic passport babadde ne immunity okukola emirimu gyonna kati mutegedde oyo omuvuka gwe bali mwagala okutegeera level kikwali kati ate soono ye kabangi nnyo abali mu kategori eyo abatambuza ssere z'eggwanga abayina in fact properties abasajja bano ezisinga obungi mu nsi yonna teziri manyaga togenda kunoonya ekizimbe kya Salimu Sale nno njera tuberekirya togenda kusanga kizimbe nti kya Salimu Sale togenda sanga kizimbe nti kya Museveni togenda sanga kizimbe nti kya Natasha okujjako amaka mu basula nago bayinza okuga nti amaka bapangisa mapangise togenda sanga business nti ya Muhoozi oba ya Janet oba kizimbe nti kya Janet no bigenda kubeera mu manya g'abantu balala nga bo bakola kimu kyakubala nsimbi nnyingi zanasaasaanya naye nga bano bajja ekino balambula bizinesi zaabwe oba bano basituka ne bagenda ne badaga bakama baabwe kiki bakola kati yenkola bano bebakolamu n'olwensonga eyo bannayuganda bonna abalina ssente mu diaspora naddala mu Amerika mu beegendereze ng'oli ayina ssente ayina properties temuzimanyiko omutwe n'amagulu atambula ku nnyonyi 24/7 nenge byete bitegereka azura ne mu Canada ne Bungereza bwe kiri mu Europe bwe kiri ne mu Middle East abantu abo ekika ekyo bangi bebaddukanya business z'abaana abantu baddukanya empire bangi nnyo era balina diplomatic passport bakwatibwako basula mu 5 star era b'emirimu gyabwe batambula ne laptop ne smartphone olumu babeera ne ba security guard ng'omu ku babiri bali mu ngoye za bulijjo era balina immunity kati bano bebaddukanya business za Museveni eza Salimu Sale eza Janet eza Muhoozi n'abala mu government so tosobola kumanya nti kino ekizimbe kya gundi kubanga bajja kugamba era njagala mwetegereze nnyo Salimu Sale lwa mwakyuzinga nti yatwala ettaka ly'omu Kampala lyonna ettaka ly'Nakasekere ggulu akubuuza oyo agamba nti ebintu byange asobola okukoleetera obujulizi nti ekizimbe kyange abantu bansalako omugambo mbu ettaka ly'omu Kampala lyange simanyi n'ebizimbe nzisirina bintu abantu balimba boogera boogezi bigambo baagala kuteeka ku bukyayi nze sirina kintu oli asobola osobola okuleeta obujulizi nze nanyi kizimbe ekyo oba nze nanyi ne bizinensi oba nze nanyi ttaka eryo osobola obireeta kati bo badde ebbali ne bateekamu bannayuganda kati nabagaa mwegendereze nnyo ezo restaurant ezimeruka ku speed ebbaala ezimeruka ku speed zina ebbaala wabula akavidiyo kano kengenda okuzannya kali a bit nasty nkola disclaimer sitera kulaga nnyo buseegu ku vidiyo zange era siyiwa ntungo ku vidiyo zange ne ka vidiyo kengenda okulaga oba oli munnaddiini oba ku TV yo kuliko omwana omuto sooka omuggyeko olabe ebbaala eziri mu Kampala naki kye bakoleramu nkiddamu ngenda kubasaba ka video kengenda okulaga si kalungi nnyo kulaba kuba video zero bannaddiini abantu abakulu mu myaka n'abaana abato wabula nkusaba sooka ojja omwana omutaawo nkulaga ebbala eziri mu Kampala ne bawoyita baazo emirimu gye bakola oliko okakasa obulabe obuli mu Uganda n'engeri gye boonoonyemu society fifco community yaffe so ngenda kukusaba for the first time kankulage oyo mwana omulaba waitress zezimu ku bbala eziri mu Kampala oyo waitress
oyo waitress nzijemu just mubaddemu oluyimba sound baddemu kati oyo waitress oyo waitress kakuddiramu oyo waitress gigambala ge Kampala ebintu byagakola kati level z'amabaala eziri ku level eyo nyingi nnyo mu Kampala mwe mumanyi best water balina amabaala ge baakola gali ku international level amabaala ago banyinigo ojja kulaba muntu mulala naye nga banyinigo abanene gye bali okitegeera kati bajja ne bagamba omusajja omuganda alina sereza omugaga nti wajja tugendeko egini kuba afuuse target oyo yennyini omuwala yagenda okuleetera omwenge akojjewo gwe tomanyi lwaki kwamuganya okutegeera kati mmala okutegeera ensonga ezo mutegere kye tubagamba eggwanga weeragala biki bakola eyo njagadde kuyitira obuyitizi kubategeeza kiki ekiri mu ggwanga so ngenza okuzanya akatambya ku ngamaze obbasaba okwetegereza n'okujja abaana bato mulyoke mutegeere ebyo mbogana tebyakkirizibwanga emyaka gye tukuliddemu nga n'omukazi okuyita nga yambadde kammini mu Kampala wakati bakwambula atuyise obuyise katugende ku video eyatuleese video gye nasembayo okukola ku lunaku olw'Essande bwe mbaserabidde nakola video ne mbabuulira ku biki bye bapulaninga okukola ne muhozi bya pulaninga okukola nabagamba nti bapulaninga at least mu PLU mu NRM okuforcinga abamemba bwabo okulisigninga baddeyo mu by-elections bafune ekibiina eky'obufuzi bakyesimbe mbawangule badde nga balinga mu 8 basobole okucreatinga opposition empya nga yaabwe lwaki olw'ensonga muhoozi tayagala kintu kyonna kiyitibwa opposition mu Uganda naye bwe nabuuzizza ba expert bakafulu baŋŋambye nti ekintu ekyo ne baba balizayinize ne bagenda yabalonda buto tebasobola kucreatinga opposition yaabwe era tebasobola kufuuka ba leader of opposition lwaki nti etteeka mu ssemateeka lisoma nti okulonda kwonna okubadde mu general election okuli mu presidential election ne parliament election akutte ekyokubiri mu ssemateeka gwe batwalanga batolanga ekibiina ekina okulonda leader of opposition so any by election ngerimu political drama ne balonda 1500 tebasobola kufuuka ba leader of opposition oli bwatu byakinyonyere mu namateeka ne abatafusi banja bamateeka ne bwe nabagambye ekigambo ekyo ku lunaku lw'Essande abasinga obungi temwakitegedde nange kennyini nabagambye etteeka kyo basinzire okujjako Ssennyonyi nga siriraba naye Kagege aze eno video bagikoze ddi nayogera exactly jukira ono muntu waabwe kye nabagambye njagala kulifalinga ku video gye nakola ku Sunday eyange nagikola ku Sunday eyange nagikola ku ki ku Sunday njagala wulira bulungi nnyo ebigambo by'ono musajja wulira no wait
Wait. Marote yake doboze. Njara kuwa reference video jinakula kusana information ya jirimu. Ulira. Anita yatuka nagane teka lya lumu okimanyi. Nagane dandiye. Ne wangu wadde tuli babi nnyo. Naye tetujja leader of opposition mulonda bwati. Sigamba nti ogozi sigambyeko nti mubi. Abantu bawoza agenda awummule. Sipidi yo parliament mukiraba kwaddukirawo. Lyagala kudda. Lyaze likomawo. Kati buliro likomawo era ligenda kuyisibwa. Leader of opposition alondewe mu ngeri bw'oyagala. Kakati unaawozanga mutwogerere ku kiggwa mulonda. Wa mulonda. Kitegeeza bo nyini beopoozinga. Iba yaabo. Wani? Ebinyumba yonna eba yaabo. Walaga wenjagala. Kati amunga otumuwe ebimuli bye. Wani? Awamunga olwa tumuwe ebimuli bye. Nti sajjabbi teribulwako kalungi. Kakati kankuwulire nti even in the event ng'ekyo kigaana. Ulira awo. They can force their members of parliament to resign. Ne babawa a new political party in their stronghold. Gye bamanyi nti tesobola kuwangula babaka 50. Ne bagenda ne badda nga be balina majority. Ne bateekeka by election mu mwezi gumu oba ebiri bonna ne babalangirira nga be balina majority. Ne bikyukira. Oyitabe? Ne bikyukira. Onalekoze sikyawakana mu Uganda bwe kimu kisoboka. In the unlikely event nti kiri kigaanye enkula ze scenario esobokera ddala. Naye tewali buzibu nti tuwe by end of this year. Ne bagaa gundi ne gundi. Gye bamanyi ddala gy'otaafunira bululu. Tudde mu kalulu. Tuzzeeyo. Results zigenda okujja. Ng'oyinza okwetegekera obululu 50 mu myezi ebiri. Ate osobola. Bo nga beetegese dda. Ne bakulangirira ebivuddeyo papa. Bakwata Kalamojja yonna. Ne bakwata Enyabusozi awo wonna yonna Ankole corridor. Ne bakokota. Ne bagaa tukomyewo n'opposition empya. Ndowooza yaliwo ku Sunday manyi ngina nembawa information olamu ne muga tubitegedde ojja nali ku Sunday onembawa information exactly ne mbagamba kiki bapulaninga. Nabagamba kiki bapulaninga kati ono Nsereko y'omu ku ba architecture ba system ng'omulimu gwabwe gwa kulwanyisa nkyukakyuka. Naye nze najja before ku Sunday ne mbabuulira kiki bapulaninga kati ono akikonfaminze. Katugende mu maaso ku kiki ekiddako. Kati ekisookera ddala njala tegeeza bannayuganda mwebale nnyo okubeera babuufu era musigale nga mulimu babuufu. Tewabaayo buno bubaka njala bugenda eri abakulembeze bannannyini ba Nation Media, NTV, Monitor, Sparker TV n'emikutu emirala. Buno bubaka njala bo baweereza ne bannayuganda mwenna. 1. Tebeerayo abalimba era temutuula mu meeting ne state. Babawe terms and condition ko mugenda cooperatingira. Kubanga enkola ya Museveni bweti nti akukolako obukyamu bwamala okukolako obukyamu ate n'akunyigiriza okkirize nti ate gwe wamusobezza. Monitor Publication, NTV, Sparker TV, mumpulirize bulungi nnyo. Mwenna basinga obungi ba directors, ba CEOs, abakulembeze n'abantu abakola mu Monitor n'ebitone bye bibagadde. Ngenda basaba
eggwanga libenyumirizamu kuba temuli part of the regime mubuulira abantu ekituufu wabula temugwa mu katego ka Museveni kekaluwa nti bwakuggala yakukozeeko omusango jjukira musasula emisolo mu registered company muyina abakozi abasukka mu mutwalo badipendinga kuki ku kampuni zammwe abasukka mu mutwalo bwe mukkiriza okuwa mu katego ka Museveni mujja kuba muluzinza credibility era mujja kuba muluzinza buli kimu kyembadde mukoleredde ebbanga kiki bapulaninga bwe badde bagenda obbaggalawo tewali yabawandiikidde ebbaluwa kebera Uganda Communications Commission tewali yabawandiikidde ebbaluwa ompulya bulungi nnyo Dere Drinking General oba the Bottle Harden General the cow dancer yakedde bukezi ku makya n'adeployinga amagye ne baggalawo kampuni zammwe nga tabategeezezza kati kansooke mbabuuse mwalabye Andrew Mwenda ne banne jukira Andrew Mwenda kojja wa Muhoozi Kanyirugaba oba Dere Drinking General oba the cow dancer kojjaawe mwanyina wa maama we era y'omu ku ba top advisors abawo b'amagezi aba Muhoozi Kanyirugaba ebintu Muhoozi byakola byonna ng'omuntu 40% Andrew Mwenda aba abimanyeeko era y'omu ku ba architectures abakola ebintu Muhoozi byonna byakola either mu magye mu administration either mu media ne mu public ono musajja akontributinga 40% ku bulamu bwa mutabani we ono mwana wa mwannyina Andrew Mwenda yabagambye bwati I have just held discussion with General Muhoozi Kanyirugaba but before the closure of Monitor and NTV plus Parker TV did you get any notification which warns you that you are going to close your companies? No. Mwenda came from nowhere that he had a discussion with his son or with his nephew and the other leaders of PLU agreed that we shall reopen both Daily Monitor and TV as soon. However, we shall first discuss, or we shall first have discussion with the management of both sister companies. I will inform them we can have this meeting. So, this is a commitment that is the one we instructed his nephew to do so. Because they want to control the entire mainstream media in Uganda. So that there is no any mainstream media, social media, YouTubers, TikTok, or any public figure who can condemn the actions of the regime. That's what they are looking for. So, directors, CEOs, managers of Daily Monitor, NTV, Sparker TV, don't be trapped in state games which are well managed and cooked by Andrew Mwenda. Remember, this gentleman is a media personnel. He's a journalist as well. He knows exactly what he's doing. He's just behind his nephew. Their main target is to put you down to be compromised. If you accept to meet Daily Monitor, Sparker TV, you are gone. But his nephew went on. That is Daily Drinking General, the cow dancer, Muhoozi Kanyirugaba. He stated that as a comrade, Andrew Mwenda said we are having discussion with our allies in UK and Europe about reopening both NTV and Daily Monitor. We shall take the results of those discussions to Musei for final approval. So, Daily Monitor, Spark TV, and NTV. At the time when Muhoozi instructed his agents to close your premises and switching off both Spark TV and NTV, did he first consult the so-called
UK and European allies? Did he? And who are those allies? These are games of Thrones. So be aware and don't be trapped in Museveni's games. He insults you and he forces you to apologize to him on the crimes he committed against your will. This is what they are planning to do. This is my suggestion. This is your business. You know your ethics. The choice is yours to make a decision. Either you continue to discuss with them. I think the better option, if all goes well and you don't agree with him or the state, because believe me or not, you have been there, you know Ugandan history, you know what Museveni does, and Museveni still operates under his son. If you want to leave the credibility and the history of your companies, engage with in discussions, which I know it won't go well as you wish. The only option which I see is to stay on your grounds, because whatever you've been producing and saying and telling Ugandans, they were the facts. So if you go against your ethics, you are finished. Awanjagadde so bana Uganda mugezako tola bigo bya mwenda yomu kubakola ebintu ebyo. Era nga balina ne program eno wano wammanga gye ngendo balira mu gitegere bulungi nnyo. Program yeruwa era yeruwa. Tusimbudde. Ekisokera ddala Muhoozi byonna byakola Museveni abimanyiiko bulungi nnyo, Salim Saleh abimanyiiko bulungi nnyo, era tewali kyakola nga tebakimanyi. Byonna babimanyi bulungi nnyo. Ompulya bulungi nnyo. Era buli lwakola statement agamba, I'm going to do this, but I'll first consult my father to approve. Kati bwagamba nti I'll first consult my father to approve, kitegeeza nti tasobola kukola kitu nga tabuuziza taata we ya approvinga okola ebintu bino. So Daily Monitor Museveni bimanyi bulungi nnyo, byonna byakola bimanyi bulungi. Kati bwagamba nti agenda kukola ki, agenda kudiscussinga nammwe, kitegeeza agenda kubawa terms and conditions nga bwakola bulijjo ebyokulabirako bubimanyi. Abakulembeze ba National Platform, ba foot soldiers, bonna n'abantu ba bulijjo bava n'anyigiriza n'amala n'abakkiriza. Obwakabaka bwa Rwenzururu yabakola ekintu kyekimu, n'abakolako emikolo emikyamu, n'abanyigiriza ne bakkiriziganya nti Museveni bamusobezza kyayagala okukola. Kati kyenjagala musooke mutegere wano muna bana Uganda, Muhoozi talina kyakola nga kitawe takimanyi, oba Salim Saleh kyonna bakimanyi, era kyebakola bakimanyi bulungi nnyo. Ne kati mulina kyemutasobola kyengendo babuusa mu kitegeere. Kyekino wano wammanga. 1. Buli muntu lwajja n'ayogera ekigambo n'akiwandiika n'akituukiriza, ekimwokyeza n'akideliitingayo, n'akiwandiika n'akituukiriza, that means akozesa command. Ompulya bulungi, njala kubeera clear nnyo. Buli lwajja n'ayogera ekigambo n'akituukiriza, ekimwokyeza n'akijjayo, nga balina kalika akagamba nti tukozesa social media naye tujja tuka ekiseera twegane tweet zino sife tuzikozesa kuba it's a fake account. Teri muntu asobola kukozesa fake account na posting ekintu ate akyeganyi n'akola action. Obontegedde oposting zingenda kukwata Miriam Matembe muteke mu basement n'omukwata ku page yem, nonga ngenda kukwata edi mutwe muteke mu basement muyigirize Onyankole, n'omukwata n'omuteka mu basement musalako enviiri n'omukulikodinga, era n'abalaga musajja bankole banga agigolu Nyankole azulu n'abala. Kati kino akikola atya? 1.
buli lwajja n'akola command aba abamanyiiza atya. There is an immense kudita. Waliwo okwewamba okwamangu ne bayina kwewamba batya. Ekintu ekyo waliwo tweet gye yakoze n'agideletingayo. Tweet eyo yagikoze n'agideletingayo ng'agamba akoyo okwekweka leero ayagala bagavumenti yawambye obuyinza bwa Uganda. Yagideletinzeeyo, which is okay. Naye eyebeera ntiisa ebeera teaser, bakiyita teaser. Abasindiseeyo ekintu okutiizinga alabe mugamba ki. One, kibasinga okutya kwe kusirika kwa bannayuganda nti why Ugandans are very quiet and silent. We've tried to force them into chaotic situation, but they are still quiet. They don't react. Kati kibatiisa, reaction yamwe batiisa. Buli lwako and you don't react ne mutavaayo kwekanga oba kwogera ku kintu ekyo oba kwemulugunya kyetuyita public reaction. Ye nyini aga abantu bengeza kukola kwefujjo story ki nga tebeenyeenya. Kati ku nemuleetera obuzibu nti ku tesobola kubeerawo nga tewaliwo public reaction. Nebwe banga public reaction tebaddeewo bw'akola ku ng'agikoze ajja kuva ebuterevu agambe nti nze eggwanga njiwambye n'obuyinza mbuwambye ng'asinziira ku bye badde ajja akola ng'akola komandi bamanyiiza. So ajja kera majerege nti eggwanga ndiwambye. Wano lwaki abali mu Entebbe, Kampala, Wakiso ne Mukono manzi ndi nadibanga Promax abali Entebbe, Kampala, Mukono, Wakiso bwe mba mwetegereza nnyo ku masettendekera amakulu ebise byago babiwambye amagye n'amasomero agamba bataddeyo kampu z'amagye ne ku nsozi ezisinga obungi mu bitundu baziteddemu amagye. Agenda ateeka ditaaki buli wamu, agenda asalawundingisa amagye mu bitundu bye olw'ensonga nti ayagala kuwamba. Naye okuwamba akwagala ng'abantu basituse bekoze eki begugunze. Abantu bali abagira bati okumanya bannayuganda bazibu bamanyi n'omulingizaako adda agamba ki mpoza adda agamba kyoyo byoyogera no problem. Kati ekyo kimutiisa nnyo bw'akola ekibadagala baja bwe bala tebamulaba bulungi nga bateekako n'akakofiira nga bamulaba bulungi nnyo. Kati yalooza tebamulaba, kumbe bamulaba. Kati kyekisinga omutiisa bakolako effujjo tebinyeenya, bali mu silent mood, tebali mu wadde kalingitoni wadde akabuukabuka. Bali abamu bali mu zigome tawaga okay, no problem, continue. Bo tebalina buzibu, bali awo bamutunuulidde. Kati abatambula baboda bakigatto bange mwenna nabalamu kimanyi bulungi nnyo gye mutambulidde. Agenza ateeka ditaaki z'amagye buli wamu agenda aziteekawo. Mukyetegeeze ne police doesn't operate in Uganda, mu Kampala Mukono. Police doesn't operate. Muli magye. Kino ayagala kusituka ku makyawambe. Kati mu kuwamba bwana postinga nti empambye nga si mawulire. Already abadde bamanyiza nti apostinga kati ajja kosa komade yo nti empambye. Ne bannayuganda bagenda sikira wambye okay, no problem. Tutulina buzibu wamba. Kati naturally mu byobufuzi abantu b'osuubira okukulembera baba akugoba nga tebakwagala. Walayo osobola okubakola buli kintu kyonna ne batuuka ne bakutumya gwe kennyini n'otandika okuwulira ekizibu kyennyini. Kati bali mu kizibu, tewali baakamala okwerangira n'emyezi ebiri teginnawera, mu fact n'omwezi guli mwezi gumu n'ennaku bwe zityo, ne bali mu paniki. Ki ekibagoba? Ono penti ya mwagwako ayiika ate ekintu balaba kigenda.
kati bubuzi balina naye kati kino kiba planning okukola Bannayuganda mwenna njagala mumanye biki ebigenda mu maaso nabano kiki bategeka bakkiriziganyiza era beetegeka okuwamba obuyinza nga bayita mu kiwambisa manche tuyita kodita naye ajja kikola ng'akozesa mitimbagano gye era mbabuuliddeko gya deployinza amajege gye gali bulungi nnyo naye tutugala buli kimu mu kikole tukira bulungi nnyo era sagala mbere surprised wabula mwino kimanya nti Bannayuganda si basiru lwaki Bannayuganda si basiru kamba weensonga lwaki si basiru yes Abaganda balina engombe ga tota kibenga tonna kikene nyandusu tota kibenga tonna kola ki tonna kikene nyandusu buli kikolobe kyo bakola kola rusipija bayo bakola kodda Museveni byakola si bipya ku Bannayuganda bayo bakola akola dda wabula Bannayuganda Museveni be yasanga batwala mu nsiko bali bakoowa ebikolobe bya gavumenti ziyezayita nga bibali wano nga bebajjagala n'okwebajjagala obote bebajjagala Amini kati essaawa zino batandise okwebajjagala gavumenti ya Museveni naye era ne mu gavumenti ya Amini n'obote beekalakaasaako ekyo mbagaye muddeeyo munoonye beekalakaasaako ku luleno waaka yennyini ono Ssaabanyarwanda n'akwata emmundu ku City Square n'akuba abantu amasasi okumula bamala oyo Ssaabanyarwanda yennyini Museveni kennyini yabakuba abantu ku City Square kati ye muntu y'omu akimanyi nti Bannayuganda abatuuse batandise okwebajjagala ekintu kyonna basobola okukikola kati Bannayuganda enkola yaabwe eri bweti ekyokukola bakimanyi bali mu bwavu naye basooka ne balinda bwenna okukola buli kimu ekyetaagisa okukola tayimu bwetuuka baba bamanyiwo okukwata nakyo ekyokuzzaako yembeera eriwo ompulya bulungi nnyo yembeera eriwo essaawa zino kati muwulire bulungi nnyo bw'olaba obubonero buno wammanga manya waliwo ekigenda okugwawo eri Bannayuganda mwenna njagala mukimanye nti Bottle Harden General Didigi the Cow Dancer teyakomye bukomi kuggala Spark TV oba Monitor oba NTV alina emikutu emirala gyagala okuggala alina emikutu emirala gyagala okuggala omuli radio ne TV ezimu ze bataagala baagala baziggale ne mu kuggala emikutu egyo baagala kuggaliramu ne social media lwaki baagala giggala one baagala nga eggwanga lyonna liri controlled by the state radio and TV stations nga tebaagala omuntu yenna abeera alina ekirowoozo ekyenjawulo oba endowooza enjawulo ku kintu kyonna kati nga baagala muwulire nti basajja mivule bwajja okwogera ebyakisiru byebyo ye stand ya gavumenti Nsereko Muhammad bwajja okwogera ye stand ya gavumenti nga tebaagala muntu yenna agenda ku counter attackinga time egenda tuka nga tebakkiriza na opposition kuyingira ku TV kubeerako ne public debate nga discussinga ebibeerawo n'ojja nti gundi yalabisiza gundi tebabyagala nga baagala kuba state agents si bokka ba propagandalist okuba nti bafulumya information eyo kati nga UBC ogiraba UBC ye radio ya ggwanga entuufu ne TV ntiye naye UBC omanyi nti ebeera ku mikolo gya gavumenti nga teri agiraba
UBC efulumye breaking news nga teri aziraba. UBC bana abato obutambi buno bwakina akukka. Ne batera kakatambi kakachina akugga, sorry to mention. Ensenze butategera nti natadde kanudo. Nga biyise ku UBC. Nkiddamu. UBC TV yeggwanga ne radio. Basobola okuterako nudo z'abantu bebifufane bw'obuseegu. Ensi netamanya nti batadde noodles oba nudo lwansonga abantu bavaayo bagifiisa yafa nene BS bwekyo wegenderera kati zino TV zikagubiruzi NTV n'endala tebazaagala wo baagala kintu muhoza bayogedde statement teddibwamu tebabuuza kyekyo ng'ekiri e South Korea nti mpale mbaya Kim Jong-un bwagamba nti enkya kuyonja Kampala teri awakala simeze nazimba ndira odi nja kwesigenda sifulumanze tebampa mateeka bwe bagamba nti ABCD yeyo teri kuwakanya kati yembula mbwa DA ejagala okufuna n'okutandika okuzimba ayagala kuzimba FIA bwamala okuzimba FIA awenga public command nga teri muntu yenna akkirizibwa dde okwenyenyako okwogera ekigambo kyonna kati wulira wano kyayagala olwakyaggale NTV Spark TV ne TV endala weebuuze lwaki TV endala zonna eziri state funded era ezibirako ba propagandalist zo tebazikwatako bino Bokedde TV Sanyuka TV Baba TV zi BBS za Anisime Top TV simanyi channel bikoze biti ebina bi TV biri Uganda bene bifite babikwata kubanga bye bitambuza message na buli kimu bano kibaagala kati tebaagala muntu yenna muhozi mutagala opposition mu Uganda tayagala mu lupapula mawule wa TV nge opposinga obe kintu kyonna nga kyopozinga ideology bega baagala nga buli muntu yenna akkiriza mu kintu kyekimu kyekyo kuweka ekyokulabirako fembuka tuli kiba tugamba muzibirire tusabe nsobola okusigala nga nkanudde amaaso gange Reverend Father tayina nga gwenga okanudde amaaso nembasiramu masheke bw'abeera emimbali n'alaziina nga ssaawa yakuvunnamira Allah kizibu nnyo okusangayo omuntu atavunnamye kizibu olw'ekitiibwa kibawa Allah oba kibawa Katonda nti abasiraamu bonna banga ssaawa yakuvunnama bavunnama lumu tosobola kusanga muntu nga tavunnamye mu Isiraamu tekiriyo bawanye ekitiibwa Katonda nga bamussaamu ekitiibwa neffe no bokka tuli basaba muzibiri tusabe nze nyinza okukanula eriiso bwe nti nga sitemye na kutemya naye nga abalala bakoze eki abalala bazibiriza munnange nenze nsobola kandi kanule bwe nti tulabe ekinaaba kati naye n'omusiraamu kati muhozi kiri kyagala kyembagala mu basiraamu nti niya y'abasiraamu eri Katonda abo yabatonda bwe banga sawa yakutendereza Allah bonna bakikola mu uniform lete kuli muhozi kyayagala ekyo mu Uganda kati akipulaninga atya ayagala kujja buli TV yonna ne radio station abadde bamwogerako bibengere sigale byonna bimupraising bwe bigaddewo yabadde ayina n'okuggalawo TV radio station ezimu zonna ezirika bamucriticizinga ne social media platform okuli TikTok ne Facebook abijjewo
Then mukubijjawo yabadde alina okuraidinga ekibiina kya National Platform n'okukwata abakulembeze ba National Platform bonna. Nga teri muntu agenda kujja criticizinga kintu kyonna bakwogera nti bafiriguli mu Uganda nga tekiriyo. Kati nga mu Uganda ebanga teri asobola kwogera kigambo ekyo. Ffe tuba tusigaliza obuvunaanyizibwa wali mu diaspora okwogera. Naye nga ate mu diaspora naffe atunoonyanga nsenene mu tteete. Kyovula abadde bataddeko nnyo propaganda, Lumbuye bamukutte. No problem. Bakomrade bali South Africa simayi bakoze endagaano biki. Kati bagezaako nnyo mmwe kubateekamu enjawukana n'okulwana within our sector oba mu section yaffe. Olw'ensonga bo kye baagala. Bo kye baagala kutiisatiisa. But nga ngenda ku nsonga endala. Gwe wenna ali eyo, singa olaba crackdown ku social media ne ku mainstream media ngeze, manya waliwo ekinene ekigenda okujja. Olw'embi ogendera ku z'omwezi 30 woolabira nga bacrackinze down ku ba YouTubers ne ba TikToker ne TV racing nga cracking bazitaddeko kiringa loko down, manya either agenda kuwamba oba agenda kwata bannabyabufuzi naddala ba National Platform abasinga obungi, kubanga agamba tasobola kubeerawo wano we bali. Yesu lwaki yabadde ayagala zijjawo zonna ezalekewo ezaabwe zimupraisinga mu bufunze? Baby Ndunya, the drinking general, the bottle-headed general, the cow dancer, tayagala amwogerako kibi, ayagala amupraisinga. Naye bino bye bigambo byange. Diggy, the cow dancer, I know you're watching this video. You are not the first person in this world to behave the way how you behave. But unfortunately, time is against you. And you are forcing the third generation. Which generation? Their lives, their families, their businesses, whatever belongs to them, they were destroyed by your own father and your uncle Salim Saleh. So they have nothing to lose. Unfortunately, they are ready to fight for their country. Even though you are going to intimidate and you think you have powers beyond Ugandan borders, that you can instruct your agents to search and look for those who are anti-government, to finish them, you won't succeed. But be very careful. I myself and some colleagues of ours, we are not afraid of you. You are just a younger boy who is still in hands of his father, the dictator, surrounded with guns, with huge chunks of money, thinking that the world is in your hands. I'm here to remind you are nothing without guns. And you still have those powers because your father is still around. I know right now you know the situation in your whole family. The good example is your stepmother, Janet Kebabas. She's nowhere to be seen. Either she's crippled, either she's deaf, but she was like you. She didn't like Ugandans. She owned each and everything in terms of wealth, properties, and money. Now she's nowhere to be seen. Right now you have guns, you have money. You are trying to intimidate each and every person because you don't want to be criticized. But unfortunately, I'm here to warn you. If you hate criticizers, you won't get to know the bad side of yours. If you hate and you are willing to crack down criticizers, you'll not get to know the bad side of yours. Ever criticizers are good because they are the one
to administer your mistakes and to tell you that whatever you're doing is wrong. So if you hate people who comes out to speak the truth and you think that you kill them or intimidate them, the day those people they went silent, or when the day those people they will go silent and they went off air for a few months, even years, you regret. Because their last option is to go silent to look for other options. Which doesn't favor you. So don't force people to go silent. Don't force them. Feel the heat. Feel the heat. And you should get to know that we are human beings. We have our natural rights. And our constitution is very straight upon our rights. We have a freedom of assembly, freedom of speech, and freedom of choice. You are not our choice. We can't be led by the drunkard. We can't be led by the kidnapper. We can't be led by a murderer. We can't. We can't be led by a murderer, a drunkard, and a rapist. No, it is impossible. Your father has committed crimes against humanity in the entire East Africa. If we sit down and count the crimes which he had committed in East Africa, many millions of people across East Africa, they have lost their lives because of your father. So you want to take off from your father to do the same. It won't happen. I think there are so many people in the government, in deep state, who are watching you.